Gaza Strip basazeewo ebitundu byonna bagende maaso, ekitundu kyonna kigende maaso n'okuba nti kitwalibwa akadde kano kennyini. Tutegedde nti abantu abasoba mu kakadde kalamba be bagenda okuba nti bagobwa. Initially plan y'omuisirairi yali bweti nti either mukkiriza muyingire camp oba mufulume mufune gye mulaga. Amawulire ne gategeeza nti bayagala kuko ne gavumenti ya South Sudan okulaba nti batwala abantu bano bafulume ekitundu ekyo. Ekitundu kino eky'e Gaza wetutuukidde olunaku olwaleero nga kirimu abantu miliyoni 2 nga n'emitwalo 5 be bali muna mu kitundu ekyo. Tekinnaba kumanyika Israel enakkiriza ebya proposal abasajja gye babadde basindise abahamasi babadde bakkiriza naye ng'ekiriwo bakulaga nti bagenda kuba kitundu bakyeddiza ebyo nabyo biggwe kubanga Netanyahu yabadde ayogera gye bavuddeko yagambye nti ekibatwaza Gaza kulaba nti emirembe gigenda maaso n'okuba nti gibukala mu kitundu ekyo nga bwe bitambula. Tulindidde okulaba amawanga g'Abawarabu gagenda kulya kitinga gatya ku nsonga eno, banaavayo ku defendinga Gaza ne Palestine oba amaaso agasinga gateekeddwa ku mawanga galinga 3 mu kadde kano. Okusooka eggwanga lya Saudi Arabia ensi eritunulidde ennyo bagenda kukola ki Abasaudi. Ensi endala gye batunulidde ennyo Misiri, ono immediate neighbor ku kitundu eky'e Palestine, ensi emutunulidde Abamisiri bagenda kukola ki. Omulala atunuliddwa ennyo y'ensi ya Yordan, nabo banneighbor bali ku mwanja awo n'ekitundu eky'oluwannando lw'e Gaza. Amawanga agasatu ge gasinze okutunuulirwa bagenda kukolera ki Isirayiri, bagenda kutaasa batya ab'e Gaza. Isirayiri balabise okuba nti agenda kugoba wano. Saudi Arabia maaso gonna bagitaddeko amaaso. Misiri eteekeddwako amaaso n'eggwanga lya Jordan akadde kano. Naye nga Israel alabika ekintu akimaliriza ajja kuba akitwala. Bwabali nnyo okuba nti utaddeko Pal FM kulalya muntu wa bulijjo. Kale nakadde kano kennyini okkiriza ne tukurosinga ne tugendako munda mu ggwanga ereetibwa erya Russia. Twagala kumaliriza nate eddwaniro lino then ate tugende maaso n'okuba nti tuyingirawo n'aga 226 n'eminzaani eya bwe kitundu ekyo ekya Busiro South Constituency. Kakati amawulire ge tulina nga tumaze okurosinga yo tujja kulabika nti tuddayo ebya Isirayiri ne Palestine n'ekitundu eky'oluwannanda tujja kuddayo wabula tugenzeeko e Russia akadde kano. Munaye ge tulina okuva munda mu ggwanga etibwa erya Russia, ge tulina okuva Russia okusinza kugavaayo gategeezezza nti Vladimir Putin omwepansi ayinza okuba agaanye. Ab'e Russia balabika nga bagaanye meeting wakati wa Zelensky. Olunaku oluyise wabaddewo essuubi kubanga abadde mukulembeze eggwanga erya America wayita Donald Trump yategeeza nti abadde ayogeddemu ne Vladimir ku ssimu ne bakkiriza nti oba oliawo bayinza okugenda maaso n'okuba nti batuula ku mmeeza emu kubanga amawulire badde gategeezezza America ebadde erowoozezza ne gyegenda okutuuza meeting eno nga balowooza nti badde ndabyeko ekibuga wano kye babadde baproposinga ekibuga kikino bakiyita Budapest. Babadde baagala okgenda munda mu kibuga ekiyitibwa Budapest gye baba bagenda maaso n'okuba nti batuula e Budapest. Budapest kibuga eky'eggwanga etibwa erya Hungary gye babadde America eyagala okutwala olukuŋŋaana luno wabula Ukraine ebadde esuubiddwa okuba nti ejjako erabika nga tejja kukkiriza kugenda mu kibuga ekyitibwa Budapest olw'ensonga nti Ssaabaminisita w'eggwanga erya Hungary gwe bayita Viktor Orban mukwano nnyo gwa Vladimir Putin, n'olwekyo Ukraine ng'eyinza okulaba eno ground ey'e Budapest nti eyinza obutaba fair gye bali. Report zibadde zigenda maaso n'okuba nti zitegeeza nti ekitongole ekya Security Service eky'eggwanga etibwa erya America babadde bali mu kuscoutinga multiple locations balabe tuyinza kugenda wa. Kaakati White House agavayo nga galaga nti Budapest kiyinza okubeera nga kyekibuga ekijja ekiri better Budapest munda mu ggwanga erya Hungary. Okitegeera kati nti aba Security Service be bakirimu.
jjukira nti mu kukibeeramu kubanga bakimanyi bulungi nti omukulembeze waabwe President Donald Trump agenda kubeera mu meeting eno esubiddwa okuba nti egenda kuba yabasatu. Omukulembeze wa America agibeeremu, omukulembeze eggwanga erya Ukraine agibeeremu, omukulembeze eggwanga erya Russia agibeeremu. Kati ate bwe bigenda mu eggwanga eddala kitegeeza nti omukulembeze w'eggwanga eryo naye abalira alina okuba nti ayitibwa. Now Budapest Hungary tutegedde nti Security Service babadde banonze Budapest nga ly'eggwanga gye baagala, ekibuga kye baagala okugendamu Budapest ekya Hungary. Naye mbagambye nti akulembera Hungary ye Viktor Orban, musajja mukwano gwa Vladimir Putin ennyo. Kyokka era nti America wakati mugezaako okutegeka meeting eno ng'eyagala Zelensky ne Putin basisinkane, Abamerika baagala nnyo okukola ekisanyusa Vladimir Putin n'ekiyinza okumusekereza nti baatunudde ne bagamba nti bwe tumutwala waakiri mu ggwanga kubanga wakwegayirira wakukwata bulungi, si wakukambuwalira, si wakulagira Vladimir Putin. Kati oli Zelensky ye bakimanyi oyalinga mutabani waabwe basobola omulagira. Kati ono si wakumala gakanga, si wakugamba nti omutwala eno, si buli wamu nti agendayo. Ne babadde bamutwala mu America, twababulidde nti ekitundu kye kitibwa Alaska mwe babadde kirina ebyafaayo bingi nnyo eri Russia, era mwalabye Putin ng'aganzika ebimuli by'abasirikale ba Russia abaaziikibwa mu Alaska mu ggwanga lya America. Ne tubabuulira nti ekitundu ekyo okusooka kyali kya Russia n'ekiguza America, era ne tubagamba nti waliwo bannansi bangi aboogera olulimi Olurussia munda mu Alaska newankubadde nga kitundu kya America. Kati ne ku mulundi guno nga tulinze meeting endala wakati wa Vladimir Putin ne Zelensky, America egezaako okumumatiza kubanga tekinnaba even kubeera confirmed nti agenda kukkiriza. Kati America egezaako musika eriyo emutwale waakire mu kifo nga ajja kufiiringa at home. Musajja watwaliko ne bibakuntume ebaluwa bya kooti y'ensi yonna bibakuntume. Kati tomalaga mutwala wantu, olina okumakinga sure nti w'omutwala ajja kufiiringa at home, ajja kufiiringa comfortable. Bagenze okulaba ng'eggwanga gye bayinza okumutwala Hungary awasobola okukkiriza olw'ensonga nti ono Viktor Orban Ssaabaminisita akulembera Hungary mukwano gwe nnyo, era y'omu ku bakulembeze ku Bulaaya babadde bawogera Russia newankubadde amawanga agasinga gabadde gawagira nnyo Ukraine. Ono ye Viktor Orban abadde mu ngeri y'obutakirumamu awagira nnyo Putin. Kakati kiyinzika okubanga Zelensky naye tajja kukyagala singa basalawo Zelensky ayinza obutakyagala olw'ensonga agamba nti lwaki muntwala mu ggwanga nga muwagizi wa Putin. Naye mbagambye nti bwe kiba nga bwe kityo bwe kiri, America ejja konsideringa Putin okusinga Zelensky. Ensonga ziri bbiri era muzimanyi nti ono bamuwa obuyambi era alinga mutabani waabwe be bamulera. Kati oli ye ate mulala Vladimir Putin bw'okuba kwegayirira bombi bamatiza okugenda mu meeting, Putin wakumatiza nnyo okusinga Zelensky kubanga olwaleero ku makya mba bakyakulabirako basobola okukuba essimu okuva mu White House ne bagamba Zelensky nti tukwetaaga ku ssaawa 11, making sure nti otutuukako ku ssaawa 11 n'agirinnya. Ekyo kisoboka ku Zelensky, naye okugamba Putin nti enkya tukwetaaga, ebya Putin si byebyo. Era y'ensonga lwaki nti ye n'okumuyita mu meeting eri basoose musindikira Witkoff n'agenda amusanga e Russia, tebaakubye na ssimu, bamusindikira Witkoff n'agenda amusanga e Russia ne boogerezeganya n'akkiriza ne baagala meeting bakukuse Zelensky, Putin n'agaana. Era walabye byabadde mu America bayagadde ayogere n'abamawulire okumala eddakiika 6 yagaanye. Kati kyangu okumatiza Zelensky okusinga okumatiza Vladimir Putin akadde kano. N'olwekyo singa America ekkiriziganye ne Russia nti bagenda mu kibuga ekitibwa Budapest, kkiriza gaana Zelensky bajja kumuleeta, ajja kukkiriza gye kubanga atalina option endala. Kakati ekifo batugambye nti bateekateeka balabe obanga ddala banaakozesa ekibuga ekiyitibwa Budapest. Akaseera kano kirabika nga ye location eyinza okubeera beta eri Putin. Naye okuddako e Russia nga bwe mbadde nkubuulidde, ab'e Russia bavudde ne bagamba nti ani yabagambye nti yakkiriza? Ani yabagambye? Waffe tetumuzunza bwe tutyo nti leero abadde wano oba abadde wali. Omwogezi wa gavumenti y'eggwanga erya Russia
gwe bayita Dmitry Peskov avudde n'agamba nti tannaba kukkiriza Putin yabadde Trump n'ategeeza n'agamba nti mu wiiki nga zize ziddako tukimanyi agenda kukkiriza asinkane Zelensky. Tukimanyi nti naye ayagala emirembe agenda kubakkiriza. Kati Abarasha bategeezezza ne bagamba nti fine tuli open naye ani bagambye nti yakkiriza tetuganye kuteesa naye mutuweemu akadde temutupapirako bwe mutyo tetuganye nti tugenda kukola meeting tube ne direct talks naye teina kuba meeting kubanga kutuula mu butuuzi tukyetegereza si bya kutuula mu butuuzi nti baatudde Putin yasinkanye Zelensky atukyabyetegereza kati n'olwekyo tetunaba confirminga kintu kyonna nti agenda kutuula nti agenda kujja buno obusajja bweraga bannange Oburasha bo bagambye ffe tetunnabagira tukyetegereza tulina okusooka okumanya biki ebigenda okubeera mu meeting twetegereze kinaki bagenda kukkiriza kuki tugenda kuteesa ki n'ebirala bo bagambye Barasha ate munnange tebalina nuclear asinga obungi ate si be balina omuzingo ogusinga okubeewala omunene guli gwe bayita sitaani tebalina za vangadi Abarasha tebalina zirubbira munnange bateesa beematira kale no bagenze maaso n'okeka nti balina engeri gye bayiyeemukko omunnyo mu kupapa Trump kwabadde aliko ye ng'alaga nti kyawedde dda Putin bagenda okumutwala ku mmeeza naye okusinza ku Barasha bagambye nti tetulina buzibu na direct talks but ekirala okupapa kwaki ekirala tulina kusooka kutegeera tugenda kuteesa kuki naye mu byonna nga bigenda mu maaso Abarasha basigadde eri bakuba Ukraine okamala Abarasha basigadde bakuba Ukraine okamala bagenda maaso n'okuba nti basesebbula enfa eziwerako mu kaseera kano kati ebiri latest ku nzikiriziganya oba ku bya ceasefire olutalo okuba nti luggwa ebiri latest bibiri Russia eri mu kwebuzaabuza bagambye nti omukulu tannaba kuleka nti asalawo tukyetegereza tulabe newankubadde tuli open ku kyo ekyokubiri America erabika ng'efunye venue wegenda okutwala meeting eno kyekibuga Budapest ekyeggwanga eriyitibwa erya Hungary tebalina bakikakasa ne batugambye nti bayinza okugenda awo akadde kano kakati engeri ekiri nti olutalo amazima gali nti lukyagenda mu maaso tuwannabaawo nnyo kusalawo nti kino akinaagenda maaso n'okuba nti kikolebwa bwe kiti ne bwe kiti kakati abasajja bayitibwa aba Ukraine bo kye bakoze babadde mu kkolero balina miizero gye bafulumizza Ukraine egenze maaso n'okuba nti ekubye miizero bakase miizero empya long range Ukraine ekoze miizero empya togizannyisa ekoze miizero empya Russia uliriza aba Ukraine baleseka miizero nga kamutawana kapya tuku bakasabukuludde bakayita flamingo Russia erumala oba terumala ne sebu nayo si ntono onako olwese balina ne gye basindise ne bayisa bubi kati eno miizero mpya bagituumye flamingo Ukraine erese bagamba nti esobola okuba mu target mu kilometers 13 n'omusobyo esobola okwetika ekyokulwanyisa nga kizitowa kilograms 1000 bakopye y'Ebungereza nabo ne bakola flamingo kitegeeza nti Russia basobola omukuba kaakati okusinzi enfu zonna zayina mu ggwanga lye basobola okuba nga bayambisa flamingo eno Ukraine made bagenze maaso n'okuleka nti bagireese era batulaze ebifaananyi byayo ebisooka kika kya cruise missile babadde bagenda maaso n'okuba nti bakola mu mpolampola kawezaako mita 6 kasobola okudduka kilometers 9 mu ssaawa emu nga tekannaba kukuba target bakaleese flamingo Ukraine egamba nti akale bw'oba toyagala kuteesa naffe ojja kutulaba olowooza gwalina bayinginiya b'eggwanga erya Ukraine bamaze ebbanga nga bakola akantu kano kampani bagiyita Firepoint
kakati bakakoze bagamba nti kano omulashi agenda kuba atuwulira baleese ka flamingo nti balina gye bakopye FP5 missile design eyaggwanga etibwa erya Bungereza gye bagenze maaso n'okuleka nti bakopye ne baleeta eyaabwe gye bayita flamingo okuteesa nga kugenda mu maaso. Ukraine nayo Arsenal yaayo eterekerera ebyokulwanyisa oba bye bayina wakati mu kwerwanako balinda eby'omu America balinda eby'omu Bungereza balinda eby'omu Germany kati nabo bakoze akaabwe kakuba mu kilomita 13 kajja kukube Siberia kakube Moscow St Petersburg kakube eno mu Belgorod yonna osaaga eyo Kazani yonna kajja kuba kakubayo bakayita flamingo. Basajja bayitibwa ba Ukraine bamaze okuba nti bakaleese bakatongozza kakati bali mugamba omurasha wewe ojja tuulira. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Hamas has underground tunnels and basements, but they sure know how Pal to FM News and You World. Behind every statement, there is a bigger story. Get the bigger and real story. This is Pal FM. Ekkola ly'omuntu wa bulijjo. Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera. Ffe aba Jedwin Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungoona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 077078114 oba 0754 emikaga 3-3-27. Lydia, eyakava China wiki 2 emali yetuuse oli mu kutikkula? Yo wange gwe tonnatikkula? Nyabo, kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani ekkolera? Toddamu kubonaabona kampuni ya Ship with Us ebimala